nalese nkutegezezaako ku nsonga ez'abasajja aba Iran n'eggwanga lya Amerika nakuyitiddemu ku makampanies agasobodde okuba nga gateekebwako envumbo gano ng'abasajja aba Amerika bagamba nti tegalina kuddamu kusuubulagana na ggwanga erya Amerika kwoteeka abo bonna abakwatagana n'eggwanga lya Amerika. Era amawanga nga China gavuddemu amaloboozi awo ag'omwanguka. Twalabye ng'Abachina bategeeza nti bo tebali mu lutalo lw'abano, bo baddiringa oba basuubulagana n'eggwanga lye bamanyi nti lyetongodde, teri muntu n'omu alirinako buyinza. Eggwanga ery'abannaffe bano aba Iran ggwanga lyetongodde, era abasajja aba Amerika tebasobola kubagaana, tebasobola kubalobera, tebasobola kubakomako kubanga kibaliko nsonga za byabusuubuzi. Mu statement eyafulumiziddwa Minister ow'ensonga z'abweru wali mu ggwanga ery'abannaffe aba China gwe bayita Lin Jian yagambye nti China has already stated many times that it firmly opposes illegal unilateral sanctions. China will take all the necessary measures to firmly safeguard its own rights and interests. Cooperation between China and Iran has always been conducted within the framework of international law and should not be interfered with or disrupted. Ebigambo ebyo byavudde mu ggwanga ery'abannaffe aba China nga bawakanya ekyo abasajja Abamerika kye baavuddeyo nakyo ekyokuba nti bateeka envumbo ku ggwanga ttu ery'abannaffe aba Iran n'okuba nti babalemesa okusigala nga batambuza ate munange ebyamaguzi byabwe okubijja wano okubizza wali okuba nti basuubulagana n'amawanga amalala okukola ensi yonna. Eddakiika 12 ze zaakava ku ssaawa 3 ez'akawungezi. Eno nno ye 89 Smart FM programu agafa ebule n'ebweya era nga nze Oporya Matia. Wa message ojja kubanga ogiyisa ku 0787 35 13 33 butereevu bakabwo bujja kubanga buntuukirako ddala bulungi ku 0787 35 13 33 ye namba yaffe kwe tuyisa obubaka. Sindika message nja kuba ate munange njifunira ddala bulungi. Guno nno si gwe mulundi ogusoose. Eggwanga ery'abannaffe bano aba Iran nga liteekebwako envumbo abasajja aba Amerika. Nkugambye nti okuviira ddala wali mwaka gwa 1979 we butyo obukulembeze obwa Khomeini oba bwe tuyita obwa Khamenei Kati nga bujjako Reza Shah Pahlavi eyali akwataganira ddala obulungi n'abasajja bano aba Amerika omwaka gwa 1979. Okuva awo Amerika ezze ekola kumpi buli kimu okusobola okuba nti efuula eggwanga lya Iran lino eribundabunda. Omanyi okubafuula ababundabundira mu ggwanga lyammwe kyekyo nno abasajja aba Amerika kye bazze bagezaako okuba nga bateeka ku ggwanga ttu ery'abannaffe bano aba Iran. Bafuyenga okulaba nti buli ggwanga erikwatagana ne Iran mu nsonga z'ebyensuubulagana balikugira. Bafubye nnyo okulaba nti amafuta ag'eggwanga erya Iran nti tegafuna katale. Endagaano ez'enjawulo zize ziteekebwako emikono bapulezidenti abatali bamu, abamu ne bajja ne bazigaana nga bagamba nti eno tesaanidde kubanga ekola. Bano abasajja abi temusaanidde kubanga mukwatagana nabo, basajja abi temusaanidde kubanga mukola nabo. Tujjukira nti mu kaseera k'obukulembeze bwa Bill Clinton mu mwaka gwa 1995 yavaayo n'agamba nti investments zonna ezaali zirina akakwate ku ggwanga lya Iran Amerika yali erina okuba nga ezeebalama. Tuyingira mu myaka egy'enkumi 2 mu kaseera ako era abasajja ba Amerika baavaayo ne sanctions empya oba envumbo empya ezaateekebwa ku ggwanga tulino ery'abannaffe aba Iran ne basalawo ne bagamba nti organizations ezaali soba mu 20 ezaali zikwatagana n'obukulembeze obw'eggwanga eryo zonna zaali zirina okuba nga ziteekebwako envumbo. Tuyingira omwaka ogwa 2018 Donald Trump we yajja
yagamba nti bino byonna biveewo n'agamba nti agenda kubateekako ekiyitibwa maximum pressure campaign. Olwo nno ng'envumbo zeeyongera ku ggwanga teri abannaffe bano aba Iran. Joe Biden bwe yajja yagezaako okuba nti embeera agizza mu nteeko, naye era byonna Donald Trump olwakomyewo paati 2 muganda wange yabikasusa eri ku mabbali, yabikasusa eri ku mabbali. 16 zezaakava ku 3 ez'akawungeezi. Tutambula ku 89 Smart FM. Zanya Smart Maja osobole okuba nga weewangulira pikipiki eri awo ekulindiridde, ate kwoteka ensimbi enkalu. Nyiga star 280 onyige star onyige 5 onyige ash. Buterevu oba oyingira mu kazannyo aka Smart Maja mwogenda okuba nga oyolera ddala omusimbi star 280 star nyiga 5 onyige ash. Buterevu osobole okuba nga ate oyingira buterevu mu kazannyo kano. Bajja kutema 2000 zokka wali woteeka mu pini ku mukutu ogwa mobile money gw'okozesa gwonna, oba Airtel oba MTN. Tekirina tabu. Gwe nyiga bunyizi star 280 star 5 nyiga ash onyige okay. Bajja kusaba pini giteekemu buterevu oba oyingidde akazannyo aka Smart Maja. Kakati ebiragiro ebipya byafulumiziddwa eggwanga ly'abannaffe bano aba Amerika eri eggwanga ttu erya Iran, ate byalese ebizibu ebitagambika. Ebiragiro ebipya oba sanctions empya oba envumbo empya ezaleeteddwa abasajja aba Amerika ku ggwanga ttu erya Iran. Muganda wange envumbo zino ate ziringa ezazze okutta n'okumalawo. Zino sanctions zizazze kutta na kumalawo. Ekonome ey'abasajja aba Iran etabuse. Mu kaseera kano obeeramu n'akakadde mu Iran osula enjala, oyinza okunoonya ekyokulya mu ggwanga erya Iran mu kaseera kano ne kikubula olw'ensonga nti olinamu just akakadde kamu mu nsimbi ez'abannaffe aba Iran. Kikwasamu ku nnaku naye ng'ate we tuli eggwanga we liraze. Eddakiika 21 zezaakava ku ssaawa 3 ez'akawungeezi. Tutambula te mu programu agafa ebule nebweya ku 89 Smart FM. Tusangibwa mu kibuga Jinja Nizam Road Nabeta Plaza. Ate muganda wange wotusangira ddala okuba nga ensonga zonna tuzitambuliza ddala bulungi. Business girete tuberenga tukuba abantu ate munange mu maaso. Bannaffe ba MTN bakutegeeza nti digita ne MTN Color Tunes kyolina okuba nga okola, genda mu ssimu yo nyiga star 17 star 12 nyiga ash bw'otyo osobola okuba nga activatinga Color Tune yo gy'oyagala. Abantu bw'oyogera nabo babeerenga bakuwulira nga banyumirwa akayimba buli lwe bakukubira we bati, ate nga weyingira n'omukisa ogw'okuba nti weewangulira ddala akasimbi kakonokeriza mbu kadde 42 kwoteeka zi pikipiki zira bodabodas 20 zikulindiridde. Nyiga bunyize star 17 star 12 onyiga ash buterevu osobole okuba nga weeyuulira ate ebinnonogo. Wetugendedde okuwumulamu nga nkyakutegeeza ku mbeera mu kaseera kano nga bweri mu ggwanga ttu eri abannaffe bano aba Iran, nga tetunnaba kuba nga tugenda mu lutalo luno. Already ensimbi ey'eggwanga lino yali yanaabuuka dda. Ensimbi ey'eggwanga eri abannaffe aba Iran yali yanaabuuka nga tetunnaba ate munange olutalo luno. Kakati ate ebbanga lye tutambudde byeyongeredde ddala okuba nga byonooneka. Ojja kwesanga nti bbeeyi y'ebintu mu ggwanga ery'abannaffe aba Iran erinnyidde ddala okusukka. Tugambe nti ewaddise ebukalasa. Bbeeyi y'ebintu erinnye okusukka ewaddise ebukalasa mu ggwanga ery'abannaffe aba Iran nga tetunnaba kubanga tugenda mu lutalo luno. Kyakwetaagisanga obukadde 2 mu nsimbi za Iran. Obukadde 2 bwenjogerako si bwe Uganda. Kyakwetaagisanga okubeera ne millions 2 mu nsimbi ez'eggwanga erya Iran ze tuyita real okuba nti ogula kilograms 4 ez'ennyaanya. Olutalo bukyanga lutandika
mu kaseera kano kikwetaagisa obukadde 8 okugula kiro emu ey'ennyaanya. Weetaaga okukwata obukadde 8, ndowooza obukadde 8 obugulamu poloti eyo ku kyalo futi 5 ku 100. Kati ogulamu kiro 4 ez'ennyaanya. Okugula kiro y'enkoko kyali kikwetaagisa obukadde 4 ng'olutalo terunaba kutandika. Wenjogerera ebigambo bino kikwetaagisa obukadde 8 okugula oludda just kiro emu ey'enkoko. Olina okuba n'obukadde 8 mu nsimbi ez'eggwanga erya Iran. Butto okufuna half liter eya butto mu ggwanga erya Iran mu kaseera kano kikwetaagisa okubeeramu n'obukadde nga 6. 6M abalamu awo ente ezo nga 4 mu ggwanga erya Iran mu kaseera kano. Oba ogenda kugulamu buguzi half liter ya butto. Okufuna kino kitishaati kya minisita Balamu kino kyeyalinga tatera kukyusa kikwetaagisa obukadde 8. Olutalo nga terunnatandika walinga okifuna ku bukadde 4 n'ekitundu. Okufuna empale ya jean mu kaseera kano kikwetaagisa obukadde 16 mu nsimbi ez'abannaffe aba Iran. Weetaaga obukadde 16 okufuna kasaketi tukayita saketi paketi akapanado. Buno obuweka obubeerako 10 omutwe gukuluma ofuneko ku panado awo. Weetaaga obukadde 2.7 mu nsimbi eza Iran. Kati ate yo kiro y'ennyama yalinnye paka ku bukadde 17.50. Oba weetaaga just kufuna kiro ya nnyama emu. Baana baludde okulya ku nnyama bakava ku ssomero bakomyeyo mu holiday, oyagala kubagulira ku nnyama, ojja kwata obukadde 17.50. Ate nga gw'omuceere kiro, kuba tumanyi nti emmere yaabwe okusinga, mu kaseera kano eri ku bukadde 5.40. Nkugambye nti ennyaanya weetaaga obukadde 8 okuba nti ofuna kiro 4 gwe gubanga omulengo. Ennyaanya obukadde 8 olwo nno olyoka ofune ku nnyaanya. Kati waliwo bino ebizigo by'abaana baby formula, weetaaga obukadde 16. Weebuuza nti ebizigo birina bluetooth, birina wifi. Kiro ya sukaali yazze ku kakadde kamu n'N11,500 mu ggwanga tweri abannaffe aba Iran. Bino nno nga byazzeewo oluvannyuma lwa envumbo empya ba sanctions empya ezaalangiriddwa eggwanga lya Amerika mu kaseera ke balimu ak'olutalo, anti luli olw'ebikompola Amerika eringa eyakkiriza nti obusajja tejja kubusobola. Kati eri ababeereyo nga bagamba nti ffe tusiiba tulya micungwa, yajja yalima agireyo mu kyalo, abalala bagamba adamera dene. Mu ggwanga erya Iran okufuna kiro ey'emicungwa olina okukwata obukadde 2.30 osobole okuba nga weetuusaako kiro y'emicungwa obukadde 2.30. Kakati bano abalwadde ba sukaali balina ekirungo kye batera okukozesa ekiyitibwa insulin, kiri mu bukadde 8.9. Okufuna just akagirasi akatono bwe kati aka insulin weetaaga obukadde 8.9 okuba nti okeetuusaako. Basajja batu ne bakazi batu mu ggwanga erya Iran mu kaseera kano y'embeera gye bazzeeko. Tray y'amagi njijjukira no biseera bya covid yakkakooko paka ku 3,000. Kati mu ggwanga erya Iran okufuna tray emu ey'amagi okwata obukadde 6.40 n'ogenda ate nga nazo zaakulwanira bulwanizi. Bw'olwawo omaliriza banno bagamazeewo, kwata obukadde 6.40 osobole okuba nga ate ogenda weefunire ku magi gonaakozesaako. Saawa zino dola emu eya Amerika bw'ogenda ku katale ak'ebyensimbi egula obukadde 2,200
mu 1950 nga bwe tunagamba ntugeze mu ggwanga lya Uganda nti dola eri mu 37,000 mu ggwanga erya Iran dola eri ku bukadde 2,219,500 kakati olaba embeera bannansi mu kaseera kano gye bazzeemu byonna Amerika erowooza nti bijja okuba nga bibayambako okusobola okuba nti Iran eno bagigolola ettumba balaba nti ebyokulwana tebajja kubanga bamalako n'obusajja bukambwe muganda wange tebukoonekako tebukubika buli gumite bwebakuba bwekasese bwali badde wumite bagezezzaako buli kye basobola basse supreme leader basse abakulu mu magye basse abakulu mu bifo eby'ebyobufuzi ebyenjawulo naye nga tebaggwaawo batono leero enkeera omulala najja kakati balabye ku sayiri eyo tebajja kumalako ne basalawo ne bagamba nti kabateekewo economic war kabagende mu lutalo lw'ebyensimbi nga balowooza nti oba oli abanaasobola okuba nga eggwanga erya Iran lino balinafuya jjukira nti okuva ddala mu mwaka gwa 1979 yembeera bannaffe aba Iran mwe bazze nga batambulira kuva mu 1979 Iran ezze eyisibwa bw'etyo ono omukulembeze najja n'abakola by'abakola n'agenda n'omulala najja n'ateekawo by'ateekawo era naye n'amaliriza ng'agenze aterezaamuuko n'atereza aggumiza n'aggumiza kati Trump y'omu ku abo ababadde abakambwe mu bisanja bye bibiri byakwatidde mu eggwanga lya bannaffe bano aba Amerika ku ngeri gy'abadde yeeyisaamu eri eggwanga lya Iran. Sindika message